Inside Story Uganda, real source of political updates. Wiki eyaggwa n'ayambala kombati ya NRM yero n'agenda n'alayira nti agenze mu NRM era kati ndowooza mobilizer mu NRM. Kyeva ndeta bana bebufuzi bensubira okubeera bagenda kwa bana n'ennyina basatu. Aswa kubo yoli ali mu yero yennyini ya bulijjo kakongoliro owa NRM owekitiibwa Kabanda David ate Secretary General ow'ettabi lya NRM eddala eryo PLU. Ntegerekesa bulungi mukulu Kabanda buza ku bantu baffe abantu bagamba ki abeewuwo mu kyalo abekasambya muze teeka microphone bakufune bulungi manyi mwaleeta omutimba kati ekasambya balungi kasambya balungi mukadde wange tebalina mutawaanira bakulamusizza okay wedda beesunga okubanga nzija wano okubbinkana n'abagezi kanso Yusufu Nsibambi namba mwenda waffe ye namba mwenda awe NRM namba mwenda ne Honorable Nalukola ali mu tiimu eya Express neffe tuli mu KCCA ne bagundi bakitunzi baffe bamutunuulira obudde bwonna bamutunuulira ensamba ye ayinza okujja nakuba amakati awo nsanyisa okuwuliza eddoboozi baliwulidde kubanga ono yatuteebera kati Nsibambi Haaland okubeera mu opposition kuwa magezi so si lugezigezi nnyo sebo ozanyisa okukola bagabanda webale kujja Haaland waffe yoyo ye Haaland wa NRM yes bamupiira wali mu katimba ate naye wanyumira uniform mukulu Nsibambi ne bagamba nti wagigula dda n'ogyegezaamu Esebo abatulaba eyo mwenna ku TV yange Nganzi kabulu kano kataddemu ne esawa yonna kafeedinga jagadde okujja wano ababulumba siibule naye ndaba tekakyantuuka kayero kano ak'omunda kano ndaba kasaanye okugenda mu maaso. Mbeebazizza ebbanga lyonna badde mutuwuliriza naddala mu ngeri ey'okubuguumiriza naye twasazeewo nga bwe twasazeewo katufuna omukisa abamu tujja kubannyonnyolako mu kaseera akatono naye tubasabira naddala muto wange ate muyizi munnange ate mukwano gwange mu kiseera kino ekyekisiibo ateeke ekyenyi kudimwa asabe Katonda amuluŋŋamye. Anti tetuli bajega ffe tetuli bajega ffe abenalemu tetuli bajega omuntu nawulyanga agamba nti tumuwonye otya bw'olabanga kamanda nga muli mu lutalo nga buli wiiki wabawo kamanda awanika omanya gwe komanda gw'olina ekizibu si bano abawanise enoga kanoonye gwe kanoonya gwalina ekizibu so ono awanise kubanga alaba temulina lugendo muganda alina lukola balimba tuzizza bulungi we bali awo kati obadde owuliriza mukulu Nsibambi ng'ayogera ebigambo tebiyuza dookooli naye sebo bw'okyaza omuteebi wa bannaffe omupya n'oleeterako n'omuwandiisi wa PLU owa General Muhoozi mbakuba mutiitiizi singa kati mpitaawo nga nziruka taata
naye sitidde tujja kwogera ebigambo. Omanyi Bwana Sserugga, buli omu ayogera ebyo by'aba alabye mu kiseera awo w'abaali n'ekifo w'abaali. Waliwo abantu olumu lwe boogera ebigambo mu kiseera ekyo nga byebyo bye bawulira bye bijaawo, naye ate ekiseera ekirala oba oliawo ne bakyukamu, naye waliwo ebitakyuka. Omusomesa wange alabika kati wayimiridde ne waali alaba bw'atyo, naye sebo omusomesa wange nze nkyalaba nga bwe ndaba. Mukulu Kabanda sinnatuuka sebo kujja mu makkati gammwe, nkyaliyo eno gye ndi. Nze ndaba yange egamba nti wano we tuli we watuufu, tulina okusigala nga tusindika. Nange era nange siri mu kuwakana, wabula nzikiriziganya bwe nti baddembe okulaba nga bwe balaba, nange nga ndaba nga bwe ndaba. Naye ati naye walabako ng'olina galubindi zaali za Democratic Party bwe zaziyimbaala n'oziteeka wabbali n'oteekawo galubindi endala eza NUP. Waliwo ebyagwawo, nzize mbinnyonnyola ebbanga eriyise. Bakitunzi bamukansa ebyagwawo ne munnamateeka omulala ayingidde. Kati olabira ddala nti giba kubanga mifumbi singa nfubutuka, kuba kati ate ayingidde ate ye munnamateeka era wajje n'omuhoozi. Naye olwaleero wakikoze otya ssebo okunnyimbulira ttiimu eno ey'abantu abo nga bonna empaawaanya gye bawawaanya efaanana bwetyo? Naye sijja kutya ssebo. Honorable Mukasambidde, mbadde ndi wano nga neewagira. Omanyi bwe kijja mu kubaganya ebirowoozo tekiringa ali eri ku lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi, wano obeera mu kattukako. Eri abo eri mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi bakuwagira n'oddamuko ku maanyi, naye wano olina okwewagira wekka. Omanyi bagamba one man with courage is a majority. Alina obuvumu olu nyini be bangi. One man with courage is a majority. Kintu kyakyuse. Mbadde ninda saawa ziri paka wenzizeemu okukeberako ne nga nedda zino ndala. Mukama yeebale. Kulisa akalwa akaggwa. Nali sikulabanga nti nali mmanyi nja kulaba nga osiiwuuse, naye tolabise bubi nnyo. N'ogamba omanyidde abantu abakulonda baba baasoma, abamala senior 6 bakulonda. Nedda nze nayogera byafaayo byange ne ngamba abantu nti ekyamazima kweliro. Nze nagamba abantu nti bw'otunuulira ebyafaayo byange, nze buli lwe neesimbawo nga abagenda okulonda bayina obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga n'okweyongerayo, nze mpangula. Naye sinaba kuwangula bwe neesimbawo ng'abagenda okulonda obwo obuyigirize tebabuyina. Kati nempa ebyokulabirako okuva nga ndi Makerere ku bwa guild president, nawangula. Parliament ya East Africa ebisanja 2 nempangula. Bino obululu buno obwa vice president DP bisanja 3, national league abalonzi abo era percentage nene baba balina obuyigiriza obwo. Nengamba kati ngenda kuteekawo okunoonyereza lwaki mubali sinaba kuwangula. Kati that was a factual statement. Abatuuliza mutegedde mukulumbidde kyagategeeza. Nyakanekera mukulu Sibambe w'ekitiibwa, nasemba okwogera naawe nga byogera byonna byali bikomako mu kkubo nga tonaba kutuuka kusalawo. Wamala okusalawo kati kyetwebuuza mu bufunze osooka nkumpa nsonga ki eyakusazaawo okugendera ddala mu NRM n'otasigala nga owagira buwagizi oba nga owagira byakuteeseganya byogerako n'otwa ku level ey'okubiri esembayo. Kati ne mukulu Kabanda akuyita mwenda waabwe gw'otomera emipiira ne giyingira akatimba.
Kisogera neyanziza akadde kano kompadde ndi wano ng'abantu abasinga obungi baga sooka oveeko mu mawulire obadde musomesa wanoni naye tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku ggwanga lino. Mu kusookerera era nga ndi mu bufunze nayingira ebyobufuzi ebitali byakadaala mu Makerere ne Radislas Rakafuzi Bamugabe nga ndi nnyo wa DP mu Makerere era Mugabe yajja kuba president ne bamuwangula nze naleeta ekirowoozo nga student w'amateeka ne tuwaaba ne tuwangula wa Reme Kasule ne bamuconfirming okuba deployed. Wekitiibwa Mbidde ayinza okuba tamanyi ne bwe batandika UID nze ne Rwakafuzi n'abalala ffe twaba tukolagana ne Badamiano Lubega omugenzi bali ku ddembe Ford Mirima n'abalala okuba UID etambule netambula bulungi nnyo n'ekibiina ky'Abajamani ekigitraininga ng'obukulembeze bukulembeze effujjo tono. Kati wano juzi tuba tugenda mu kalulu nga actually nga sinaba nagenda kunongosa spine nkizi nentandika okutuukira aba protocol eya president's office nebaga njaka kwogera ne president nga ndabye embeera bweri ffe abaali batandikidde ku byobufuzi bye twakuliramu ebya DP brain power nga bwe beeyita ng'ebintu bikyamu ffe n'abeesimbawo wano ffena twesimbawo nga buli muntu alina eggaali neŋŋamba ogenda emabukota libampa akalulu ka covid sina ggaali nalina okubeera n'abavubuka abasukka 40 bajja buzi abamu bazze n'amajambiya abamu bazze n'amayinja abamu bazze ne butida ate ngenda kunyonyola bakama bange bampa akalulu naye nga mutuuka baga omukazi bw'ayimbisa bwati mukuba oluyi ogundi bwagira bwati kati nobeera wali nga abantu bazze okuwuliriza naye nga bazze kuwuliriza oba omutuju naye nga nti kati bwenatuuka mu kalulu kinaaba kitya president n'agaana okundaba emirundi 2 anti nga buli okukola protocol baga nti ajja kuddira paka lwe nayinsistinga n'abaga nti lwaki ayinsist neŋŋenda nenjogera naye nangamba ebintu ebintu biteeka mu writing era sizze nabyo nembiteeka mu writing. Kati omulundi ogwaddayo kubanga namulaba president emirundi 2 1-to-1 mulundi gumu n'abantu abalabana bali ababi nali mbogeddeko ne banga nti naye abalala babiri tusobola boogerako naye nga bakulu nnyo mu ggwanga n'agamba present your paper ne mubabulira ne bakwata ku mutwe omulundi ogwokusatu yagaana okubeera munaga nti ye candidate ate bano betuyise abali mu mbeera eyo either bajaga nti aba influencinze oba influencing and ekyokubiri okay abataddeke oba omubiri akazito naye nga abakulu bali ababiri balimu ne tufuluma netandika kutuula ku interreligious council era nebaza his grace archbishop Kazimba temumanyi kye yakola okutereeza embeera eyo n'aba ne bayita electoral commission byabakama ne IGP byakagaba meeting ezasooka ne bayita all the other stakeholders era omukulu yakigamba nti abo baani emirundi 2 nze ogwokubisaddayo ogwasembayo kusagala kuyigiriza kunyigiriza ebyo wabiŋŋamba omulundi ogwayita ebyakukkiriza okujja anti ogambye nti wagenda otya njagala emmanduse eyo kati esembayo okukyuka ovudde okyuse anti okinkyusa bwe twavaayo ne byenalaba bannange abandaba ku TV ndi musajja mukulu nyinza okuba sina bunaanyizibwa naye n'emyaka egimpa obuvunaanyizibwa President Museveni oyo gwe mulaba si ye President Museveni gwe muwulira he is a very good man. Nze mbadde mbannabyabufuzi kyebadde mpa background okuva eri ba Paul Kawanga Semogerere ba Dr. Kiza Besigye as a personal friend and lawyer
bano bonna ne nuupu eyo gyoyogera ku muganda wange 7 meetings zasooka ogiteekawo nsibambi yali afandiika akabeerawo kakati ebyogerwa waliwo omuntu gwoyogera naye bw'oba toyagala kumutegeera mwewale akuwuliriza alina think tank banoono omukulu mwali buli kyogenda omugamba ogera okudda ng'alina data ndala akubira ku ssaawa 12 ez'ekitundu ku makya n'akuyita ku mukaaga n'akulaba ku mukaaga n'agenda mu tarehe 7 n'aga nti akomewo n'olinya n'ova e Nairobi gy'obadde okomawo n'omusanga ng'akuliriza pulezidenti w'eggwanga fountain of honor wane ewaffe ssaawa 6 ng'olyaga nti bane lunch time ssaawa 10 mumugale wa asikari abo baggalire kati teyeebaka akola ewaabano bagumenyeka bumejesi ne bagumenyeka kati fe abakadde tusobola gumenyeka awo tebajja kulaba oyita ku so there is a very big problem so issue eno tugitwala nabimanyirawo abakulu bano kakati mwami nalukola byayogera si byalaba si byawulira tubadde n'abakulu bano nova entebe olinaga nti onaye emitwalo 6 egimpisa ku geeti bw'oba tolina ssente abaana b'amagaali ne bakuvuma ono yejeno ono brigadia ono kiki omusajja ali ku level ya Supreme Court judge ono akimanyi emyaka 2 oba waliyo I was the best lecturer wabula bw'ogenda wali oli wansi wa firebase crew mu discussinga bintu bya budget firebase crew ono agimanyi ono taliyo mu hierarchy ya bufuzi. He's a member and MP. Can you imagine? He's a very smart guy. They are very smart. So I said now, kino kikyenda va firebase crew kyagulanyi waggulu owokubiri maybe Lubongo ya wabiri wa kusatu Nobianeli Dani Magic Barbara Itungo. My God, can you take a country ngabo tugiraba ku myaka gino ng'oli mu firebase naye erina competence yayo kubanga nze nobo ngamba abantu mpadde benzi eyo gyovuga nti nyimbemu stanza ezi ngoberawo ne bayita n'abasirikale n'akabira kiwo tosobola so naffe tulina bye twasoma to be a critical thinker a philosopher you read philosophy tebamunywera mu mumbwa nyoli ogira bwoti ng'oluyigeni omusajja ogwa mukompitinga naye alinaki nembaga nti kati tutegedde nti tuna leadership crisis tugende wano tutereze ono checks and balances tuzikolere munda kubanga bwe tekiriwo firebase cannot think about being a critical thinker sebo kubiriza wasoma ekyo so politics tebamunywera mu mazzi tebakuba nsaasi so zokugenda balaga nti agenze kulya ne bwemba ngenze kulya amwe Uganda but obuweereza kikikulu gwe lwaki olumu anganyiza okulya kubanga nange bwendyanga nobaga kati ng'onyirira luli mwembadde obubi obadde towulira bubi niyo omusomesa wabwanyira is not a problem wabula omulimu gwakola ki era bino blackmailinga ne batisasisa ne bafuna abavubuka ne bavuma kakati nsibambi onvumira ki byenjogedde bibedde bya musana and I'm telling you mukulu Serugwe I don't know whether wali ogenze kwa Museveni nakuwa time you'll be shocked akuwa the evolution of society from antiquity kuvira ddala eri naye kati botoleta muyimbi tolina gyoyogera obugenzi ku kifo kyokugamba tugenda kukola kino mawokota naye nga oli vimba oba ava kuvimba n'ateeka kino tuli mu parliament ne shadow cabinet we have never sat even a single day to discuss something tangible oli ajja buzitusayiningawa eyo mbu minority opinion tamanyina kyekitegeeza so kisebo mukama wange briefly nina bingi zekyanyingiza nga ndaba we are misdirected tubuzaabuza abantu tubabugumya tugenda bateeka mu crisis eggwanga lino yako omuliro webale nnyo omukulu Nsibambi n'otuwa ebigambo byotuwadde n'omutima omwamufu ndowooza batulaba ku Bugere TV mubigoberera bulungi osobola okuteesa daffe bweyita ku ssimu yaffe ey'omungalo yange gyokubake tokuba ssimu owereza message 0772 15 75 ne 0702 15 55 oba noyita ku mikutu gya Bukedde TV
akabbinkano kamala okuvaako ewa eryawasembedde eddala naye namula ayogerako ebintu byayogerako mu kulumbidde mu budde bwa campaign ng'ayogera gwawagira nendowooza mukulu Nsibambi byayogedde naye byokkiririzaamu tukulinde bagenda kwambaza wiiki eno. sayansi oba nkiyogere ntya sayansi kozi kibeera ki mu Luganda si bintu byolaba obulabyawo n'ogamba okitegedde biina ebyomunda bingi. Omukulu Kabanda nsonyiwa byogedde ebigambo bikulu nnyo naye sibifunye omuzenda tegubadde mbagenda kuteekako permanent gye tuddako kati okwoyo kyoli mutuufu kati mu Uganda bajja kuteekako mu budde butuuse leka kutabangula sekretary general kati mu Uganda onalebo mbidde mutuufu niwe bakubuuza basomesa political science ku university what is define politics. You say politics is the science of managing society. Kati wano mu bintu onalebo Nsibambi byayogedde ekisooka byonna bituufu. Kankwongeremu katono sikuteeba buteebi. Politics sikuteeba buteebi. Bannabyabufuzi babiri omu bw'ajja n'akugamba nti enkuba etonnya n'omulala n'ajja n'akugamba nti omusana gwaka kati gwe tokkiriza keberayo. Naawe keberayo kati awo ojja kuba otegedde bulungi embeera entuufu. Mu Uganda tulina ebyobufuzi kati bya mirundi ebiri oba oyagala oba toyagala. Tulina bye bayita disruptive ne constructive. Oba ebyo mbinyonyola ntya waliwo ebyobufuzi ebyokutabula byo nga byakutabangula kuzoganya nduze bwe nandikiyise ne wabaawo ebyobufuzi ebyokuzimba kukeberayo kwebuuza kulabira ddala ki kwegayirira okitegeera kusaawo kitiibwa. Kakati ebyobufuzi ebyo oba twagala oba tetwagala bigenda kukula mu Uganda mutuuke nga mulimu ebibiina bibiri oba oyagala oba toyagala naye ngaebirala mu ebiri nga bwolaba America wali ebibiina nga 98 naye tumanyiko bibiri abasinga Democrats ne Republican naye eriyo ekibiina nga kirina kansala omu eyo ate tewabaawo ekiri no Green Party so naye nga emiramwa egiteekawo ebyobufuzi gitaddewo ebibiina bibiri ebinene. So mu Uganda era ensobi ebaddewo y'abannabyabufuzi abali mu bibiina ebyenjawulo okulema okukitegeera nti tulina okugendera mu nkola ya ndowooza bbiri oba agenda ziri bbiri. Do you belong to the constructive agenda or disruptive? Kati ffe DP ffe tuli mu constructive agenda. Kati ye Honorable Nsibambi naye gyalimu kati ye byamutabudde n'akolera ddala extreme okitegeera kubanga yagenze okusika nga basika tebakola ki gwokimanyi mu Uganda nakyogeddeko ewalala ku mukutu naye gwade gwa Lungereza na wano kankibaddiremu mu Uganda wano it is easier to fool people than to convince them that they are being fooled. Wano mu Uganda kyangu nnyo okubuguyaza abantu okusinga okubakakasa nti bali mu babuguyaza wano mu Uganda kubanga ebyobufuzi byaffe bikyali wansi obujigirize bw'Abannayuganda bukyali wansi okumanya kwabwe kukyali wansi. Gwokimanyi nti Bannayuganda kati Honorable Nsibambi bamubanja lwaki wazze eno n'ova wano naye nga gyabadde ne gyalaze bo Bannayuganda tebamuteerangamu yadde ennusu n'emugenda awantu wonna. Kati bo obabuuza osinziira ku kyokummanja Bannayuganda abo boolaba waliwo abantu balina ebikola bingi abamu balina amaduuka abamu balina ennimiro zaabwe batunda ebimera
bo bwe bagaggulawo tebasaba muntu kaadi ya kibiina okutunda. Wa movement ajja n'agula nowa DP nowa NUP kati bo beerabidde nti zino opinioni z'otunda nazo toyina kusosola kibiina. Kati bw'ogenda nga Kenya abantu be bayimirizaawo ebibiina by'obufuzi be bayimirizaawo bannabyabufuzi era ekyamazima batandika okubuuza nga wasazeewo ebikyamu kubanga bakuyinako obuyinza. Wano e Uganda ate bannabyabufuzi bennyini bw'akyala mu makaago mu kifo ky'ofuna obugenyi ate ye yaleeta obugenyi. kati tosobola kusuubira muntu yaleese bugenyi kutuuka kiseera ate gwe omufugire mu gy'alaze gwe tobuuza linda bulinzi bugenyi buddako. So n'olwekyo tulina ekizibu kati ffe nga DP olaba twalina ekizibu kyaffe nti ffe endagaano yaffe yali tennakula nga kakyali kaana kato. Twatuuka ne tugenda ne Mbululu NRM ekyamazima teyanditusimbyeko naye endagaano yali tennakula kutuuka awo. Twali tukyali ku stage ya dialogue nga unabonse bambi kwabadde nga kati ffe tugiredusinze mu kiwandiiko era naye abadde atandise ebiwandiiko bibadde birina okuvaamu ekitambula. Kakati ffe yaffe kabadde nga kaana ka mu lubuto baziyita trimester nogamba nti kati nga kati okalengera nga mwekalina toyinza nakumanya kawala oba kalenzi awo nga tetunatuukawo ne tugenda mu kalulu. So kati saawa eno kye tulina okugendako ffe nga DP naffe tugenda kweyongerayo kuteesa. Tujja kutuuka ekiseera nga tulina coalition oba maaja ebyo tebikyalina kati bantu kuddaawo tuleme babuulira abantu bategeere. Ffe tetukyasobola politics wagenda ku street batukube tiya gas nga bye tubanja oli agguddewo nagaa mujje mu biŋŋambe. Kati nze ndi musajja mukulu nsomye omusomesa wange wuuyo diguri nina 3 kati tosobola kuŋŋamba ebyo naye bwe ŋŋendayo ne mugamba n'agaana yi ripooti ngireeta butereevu mu bantu nti bino yagaanye. Okitegeera kugamba tubeere beerufu. N'olwekyo bino byolaba bino abantu bibasattira kati abasinga bagenda bikoowa biringa bolaba akadodi. Omanya akadodi ako kamenya nnyo nga batandise okukatikka ku pickup wano mu kukagoberera osobola okutambula kilomita 10 n'ezi naye obuzibu bwe bujjira nga kati biwedde bakatikka bwe bati lwotegerera olugendo lwatambudde. Kati tutambudde olugendo lunene ng'abaludde oluvuganya ekyamazima kati bali mu katikka. Saawa eno bw'okuba ttooki kati ffe ababadde by'obufuzi ebbanga eddeneko ffe tutandise okutegeera obuzibu obuliwo. Abakatandika bubagoba bugobi kadodi bubagoba era embeera gye balimu nga mmaliriza twagirimuko nga naffe bwe tulowooza. Kati njagala okutegeeza ffe abalengerayo abaaliyo ne tutuukayo kakati ffe twagala obbagamba nti naye kirabika bino tebisoboka. Bwe twajjira wano njagala kumaliriza nali wano ne bannabyabufuzi nga bagamba ono mbidde bano batidde buti batuyita n'aba apologists nga mbagamba nti akalulu ke tugendamu nga omu ku beesimbyewo ye yalonze abagenda okukabala n'okulangirira awangudde gwe bw'ŋŋamba nti ogenda kawangula obanga ŋŋambye nti ŋŋenze kuleeta mazzi mu kisero nze n'entula n'engalinda nayogera wano statement. Abaaliwo wano simanyi yakiikirira NUP kona munabukolasi ye yaliwo ku olwo ye n'agamba gwe obadde ki ffe tulina kabanje kalonde kagire ki ne mugamba nti kabale nayo mugirina era kalangirire ezo ebbiri ezo nga nkulu ate temwazitaddeko ku miramwa kati we tuli. So n'olwekyo waliwo ebiina okukyuka kati enjawulo bigenda kukyuka nga mumuvumye ebikyuke oba mugenda kuteesa ku nkyukakyuka yaabyo gy'emiramu ebiri egy'ebyobufuzi mu Uganda. Wange ssebo akange kazeeko kampulidde akange engini yakanyiga bunyizi n'akagirako eyo ngenda okudda akafuuse kazibu wano n'ebyekyalo bimanyi lumva waffe kikuuma mbogo obiwulidde abakulu boogedde na programu yabadde etandika nobayita kujja wano nga nalaba bigenda kuggwera. Abali wano mu programu eno ababadde ku opposition omukubo wa NRM Kakobogo awedde emirimu omusomesawo omukubo wa Democratic Party mukulembeze w'amaanyi
naye nendaba gyalabamu naye erabika eringiriza eri ye agamba tanatuwa kukyuka kudda mu NRM wekanga yali badde yakyuse n'okukyuka naye tebanaba kutuukawo bakyakiraba bulabi ndowooza olaba ekifaananyi gwe wekka gwoli wano wa kuludda lw'opposition mu bendabonda abali wano ali mu NUP simanyi naba mulina ekikoze mutuulamu ne mwekkaanya abakulu be boogerako. Kaakati okusooka kwa byonna nze nsiima buli omu engeri gy'alabamu ebintu bye. Kankubuulire nakugamba ebizibu ebitutuukako mu nsi muno bifaanagana naye engeri gye tubyeŋŋangamu yeeyawukana. Kyova olaba omu bwe bamwokya oluyi atulika n'akaaba omulala ate ye n'anoonya ekitiiyo addize oyo amwokyeza oluyi. Awantawaanya ku musomesa wange nze kankubuulirewo. Omanyi omugezi omu yagamba nti oyo atalina kisa ate yasinga okusaanira okukolera ekisa alyoka ategeera engeri kyekisa gye kiwoomamu. Bw'oba oseetudde ebigere n'ogenda weeyise mu ngeri eyo eyagazisa ne bana abalala boolese gwe ng'ogenda mu nsi ensuubize nabo baagala okukola ki? Okujjayo ekuwerekera. Naye omusomesa wange engeri gy'ayogeramu alinga ng'eyagendedde emyaka emingi era ffe atukanyugira enkonyogo ezitagambika. Ekirala ekyewuunyisa ku ye alinga agamba nti abaddewo NUP ekitali kituufu. Abadde wa kibiina ky'FDC era naye yalina kandidate owuwe. Sirowooza nti kandidate owuwe ku bwa pulezidenti mu lukontano oluwedde yagambanga nti kanoonye zimbya amatama kola booti. Ebyo byali waffe ate oyo kandidate yali waffe. Owuwe oba oli awo yazannya bulungi naye ate tebaatuuka ku buwanguzi. Yanyiiga nnyo. Ekyamunyiiza Honorable Nsibambi musomesawo yasuubira nti kandidate wo concentration ye yandibadde kujjako NRM naye concentration ye bwe yajja ebuwama yali ye. Webale nnyo kandidate wa member wa parliament gwe yali yeŋŋange yaliyo yali Honorable Yusuf Nsibambi. Kandidate waffe ow'NUP ku bwa pulezidenti ye Kyagulanyi Ssentamu gwe twamutumako okweŋŋanga yali General Museveni. Nange munnange waliwo eyajja okunneŋŋanga ng'ava mu NRM. Ebyo ebyabwe biriroko. Y'ono Honorable Yusuf Nsibambi tabangako ku bakandidate b'NUP era tabangamu mu abo be bagamba nti zimbya amatama zimba mu booti kola mu booti. Ebyo ffe twali badde tukaayana okiraba ti lwaki kandidate waffe atugambye okukola bwe tuti. Naye nze neewuunya nti ekyamunyiiza kya NUP so si Nandala Mafaabi owe-FDC kitegeeza nti missoni ye byonna gy'atambulidde yakweŋŋanga NUP so si kweŋŋanga mbeera enzibwa eggwanga lino gye likola ki gye lirimu. Waliwo engeri nnyingi ez'okubaagamu embuzi. Osobola okugiva ku kugulu, osobola okugiva ku bulago. Waliwo n'omweya w'amagezi yali mugenzi kaakati omulongo Paulo Kato Lubwama yagamba nti bwe muba mwagala okujjako NRM yakyogera amagezi ago yali agawa DP ngagamba tuyingire NRM ffenna osiraba bwe tutuuka muli tumale tugiwambe. Honorable Mbidde tuwulirangako ebirowoozo ebiringa ebyo. Eryo nalyo kkubo oli yalikola ki? Ate nga naye alina ensonga ze zaakuwa kuba omanyi nti waliwo abantu abamu bakyuka okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala ne weesanga ng'afunyeeyo obukulembeze ng'ate eno gy'abadde tabukola ki? Tabufuna. Olumu nno ne twebuuza aba yakayingira ennaku ntono neesanga ng'alidde agafo. Kyova olaba nze bukyansala okuva mu DP bwe nayingira NUP ndowooza tekyewuunyisa okubanga sinnaba kubeera nga nze omu ku abo abali ebifo eby'obukulembeze mu NUP
nemba nga ndi memba naye natuma omulimu gw'okubeera memba wa parliament so okubeera ku lukiiko olukulembera olw NUP era nze ekyo sikyewuunya ajeruli sebo era lwe lwateekateeka ebyo ebyakunyiiza engeri gy'olirooya tubulira akawaayiro we bakagira munyiizanyizaamu ayino nti kulabira ddala manyi owagira ku nsi bagirayogera era omuwagira ddala mutuufu waabwe mba mukyamu ekikwaku nti owagira ebigenda mu maaso n'olwekyo ekisoke sogera womanyi olinga aga nti anjogeredde olinga agamba nti nze ndaba nga akwogeredde biveeko endowooza mutamange endowooza y'abantu yawulwa endowooza ye ndagala yogera ebigambo nze sebo mukadde wange saagala mukulu nalukoola ansonyiwe okumuteesaako kubanga ekyamazima twaze nga omulamwa gukola ki weeguli naye saagala wabye batulaba naddala ku musomesa we ono ng'alinga agamba nti decision gye yakoze byagikoze nga takoze kwefumiitiriza. Mu busiraamu omuntu yenna bwakutwala mu mbeera ey'okuba nga wasaze oba n'oyogera nga teweefumiitiriza kibonerezo kinene. Obuteefumiitiriza omuntu ng'ogwo omusomesa wange sinze nkyogedde no oyagala kumuteeka mu mbeera nti bwe yadda agenda okusalawo teyakoze kwefumiitiriza. Sinnakyogera musomesa obaddewo nga njogera naye okay fine naye njagala omuwulirize bulungi era omutegere. By the way kino kigenda kutuukako gwe onkolimira nkubuulira amazima. Waliwo omunnamawulire bamuyita Kazibwani, Dokita Kazibwe yavuddeyo n'agamba abantu abo ab'NUP nti ebyo bya European Union bye muli mu kwewaanamu temuli nothing, tewali kigenda kubeerawo kubanga ne kali akalulu bwe kaggwa era omukulu yagendayo mu European Union yajjayo ki n'abagamba Besigye seasoned politician. Sijjukirayo mirundi gyonna gye yagendako luddawa mu European Union Parliament ndi agenda bannyonnyola n'agamba datu eyo eringa WhatsApp group ey'oku kyalo. European Union is like a WhatsApp group. Anti-parliament kyakugamba naye bwe yamaze okuwa opinion ye kye baamukoze abo ab'NUP kalaba olutwe katuliddemu olukwe gwe wa muri kurutinga diri wali omugambe nti najja aboogere ono kyali mukutegeeza nti bw'olaba ng'omuntu ayawukanye naawe mu ndowooza engeri gy'omuyisaamu ematalinga ku kiki kyalina okuzzaako. Bwe mubeera nga mwenna muli mu position nga Honorable Nsibambi bano bonna ffe twamunoonyerezaako dda kuva mirembe gy'abakiyingi ono yes nga tumumonitalinga n'agenda e Nairobi n'akola enkiiko n'abo bakasozi ono yabali kurutinga nga tumumonitalinga n'agenda n'eyo mambuka. Yes he's here kati yakyuse nsobola obyogera ne ba presidents b'ensi zino ezeetwetoolodde mu East Africa nga tebannabeera ba presidents mu biseera ebyo nga bali mu bifo birala ng'era badiringa n'ekiyingi ng'ono y'omu ku bacoordinating enkiiko ezo. Ba Gaddafi abo bonna bwe yajja wano n'ebirala saagala kubyogera bingi nnyo byesaagala kumwogerako wano. Bw'abeera nga abadde ku musingi ogugamba nti twagala kuteekawo nkyukakyuka era nga mu lukiiko lwatuulo olwa people power not NUP ono he was there. 7 meetings is also before Kyagulanyi joined. He was there. Yes. He disagreed with Besigye
nga y'omu kubagamba Abedi Bwanika okubeera ku radio okwo ng'aga nti Besigye your time is over. Katugezese omuvubuka ono. This one. Mbadde kusaba kamala kumaliriza ujja obubaka buno tujja twongerezeko abantu buwenyiri bukomo ojja kutandikirawo tukomawo obulango wanuupu